kunjiri omumba hanje muzire nyina bana bana mutana wito mukuru ali hino kutasi obumba abakazi banyu bandara hamitima obwire bwona nimbumara ndikuza mashomero kugamba nabahara abanyu mu mashomero ninga nzo marwariro kutayayira bamama bazire kandi nshira kuza marwariro ga gavumenti konka banjizira nguri kunjiri referral hospital yanyu ndashaka etaro kimwene rwariro hati nani nyenda kubabuza abantu barukunjiri nimwenda kubona irwariro ryari mwine plani nayo kuterera omuntu arabaze kubateekateekaho akabakurana inzira akabateraho referral hospital kandi akaruru mwakacaguranye nimuba mwampa first lady kandi mba niza kumugambira ekyo nkikora maternity ward mu referral hospital yarukunjiri maternity ward niyo eri kuza kuba nekiramu obuhanga tinchenda bakazi banyu kufera mwirwariro bari kuzara tinchenda bashija kwata munshaho muri kutwara bakazi banyu kuzara tinkwenda kurira ngo mukazi aferirwa mwana akubataro incubator mu Uganda Asia rukunjiri neza kubende referral hospital erimwe abashaho erimwe mibazi kandi erimwe maternity mpango eri kukirayo buhanga obwafasiredi nemubumpa mwamumbire ebiri 14 nabeshengereza muterereho narembo cyaguranye nimuze kushakaho amburera n'esheti kumuramo ba president nambana mbe ba first lady mutuba twarya mutwera people power our power NUP everywhere cha ra cha 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 first lady mama leva Shabadi sharinga, etana sharinga. Abantu barukunjiri. Ni shaba manyikirize ngambo mu Ruganda. Ruganda ni murumanya. Mwamanyi bulungi. Ngenda kwogera bigambo bitono nnyo mikwano kyange. Okusoka lero nyize nnyo naye bakubanga ndi kubuko. Ate bobera ngo line bakodomibo toina kunyiga naye mwena mwalaba Museveni bwe yabadde wano yayita mu makubo tewali amuyimiriza naye bwe tubadde tujja basibyewo emihanda yona twiseri bwe tuti kyokka n'abantu abayingira wano polisi ne bagaana mumanyi lwaki Museveni atya okujja wano twalina mawano nga tulonyeza bbe tumuzanira kalulu era ne mbagamba Museveni tugenda kumujjako era nziremu okubagamba ti ndi wano ku missoni yakujjako ejo missoni nibajeta mission to freedom nibajeta bata ejo ni mission to freedom Petrina Dembele Abantu. We don't even have a right to be Ugandans. Very shameful. Tuli mukulwanyisa bulwadde bwe bayita COVID-19. Naye tetulina ambulance, tulina police patrol cars. Oyo Museveni agamba nti nayagala bannayuganda alimba. Tayagala bannayuganda wano wenyini bakuba omwana esoosi ne bamutta. Wano bali balese report. Just a few weeks ago, they killed more than 100 Ugandans. Ngabalowooza tugenda kupowa, tugenda kupowa. Bagamba balwanyisa COVID-19. Naye mwalabye ku mawulire tupina oxygen. There is no oxygen in our hospitals. But we buy tear gas every day. Kubanga Museveni ayagala kwekuuma nga ye king nga ye emperor. Senjagala okubaza in a very special way abasajja abatugulawo amaaso ba Dr. Kizza Besigye. Mwena mukimanyi Dr. Besigye is my mentor.
wakubanga nze siri wa FDC era bwe yampalona ngamba Bobi osobola nentandika ekibiina kye bayita National Unity Platform ne bakyali bange era nkomye wano nga president wa National Unity Platform. Era Museveni yali alowooza tikigenda koma kuba Paul Kabanga Simogerere ne wavaayo Dr. Besigye n'amuzoganya. Yali alowooza tikigenda koma ku Dr. Besigye, kumbe Dr. Besigye ataleese abaana bangi nga nange ndi mwabo. Hati ningenda kubasaba mwe abali wano bangi nnyo tebasobodde kujja wano kubanga batidde. Mwe abazze wano, you are the real heroes. Nga Dr. we yatugamba mwe mugende mufuke ba Besigye, naffe ne tufuka ba Besigye bangi, njagala bagamba nammwe mufuke ba Bobi Wine. Tetubeera nga tuli bangi munonga Besigye takutubaasa, tasobola. Nibaza kuleta polisi, nibaza kuleta maye, nibaza kuleta za patrol, kandi nituza kusingula at the end of the day. So I want you to be confident. Njagala mubere confident. Fenna kyemulaba wano Bukunjiri, kyekiri Arua, kyekiri Kisoro, kyekiri Buganda, kyekiri Busoga, kyekiri Bugisu, kyekiri Karamoja. Everywhere he cannot stop us. He cannot stop us. Asobola okugana abantu okubalemesa okuyingira mu kisaawe, asobola okubagana okugenda mu box okutikinga akalulu, asobola takubasa. Balese amaje bakuba abantu babagambe temugendayo kubanga ate tayagala abantu balabe support, tayagala abantu balabe nti bamukyawa dda. Naye njagala kubabuulira mikwano gyange, every generation has a duty to prepare the next generation. We are the youngest population. Tuli bangi nnyo. Abatusookawo be batandika mission. Our duty is to complete the mission. Tetulina okumaliriza mission. Abantu bangi nnyo bafudde. So much blood has been spilled. Banaffe bangi nnyo bafudde. Bangi babasibye mu makomera. The only roadblock between us and the new Uganda is a man called Yoweri Kaguta Museveni. Museveni ekaya tulemesa new Uganda kuba bano bonna yaba ordaringa, yabawa wrong orders, bamala okutta abantu ng'abagoba. Kati Sabiti Muzeyi yamugobye. Yamugobye mani mukimanya, yamugobye kubanga yamaze okutta abantu, tayagala ye kutekinga blame agiteeka ku bantu balala. Ate ekyo nakigamba bano bonna abapoliisi, okay? Kubanga atya n'amaje gali kusaidi yaffe. Chobola bakati na SFC yajuziza nateka mutabani wa Muhozi. Muhozi does not trust anybody. So ebyo mbibagambye ebizoba na bingi byakubagambira konka obwire bwagenda, and we have to go to the next district, Mitoma. So I want to ask you, my brothers and sisters, the last time nkijaha ngamba saba akalulu akabeti muzanira, najja wano ngamba kubira muziki nga Bobi Wine, naye leero nkomyewo nga mbasaba bamishoni yammwe kuba njagala kubeera the next president of Uganda. Nze bwe mumpuula president sigenda kubeera boss, ngenda kubeera sabantu wammwe. Mugenda kubeera ne president nga kyali wammwe, mugenda kubeera ne president nga mukwano gwammwe, mugenda kubeera ne president nga naye mubooto nga mmwe, mugenda kubeera ne president atagenda kozesa polisi oba maje kunyigiriza abantu. Museveni bulijjo agamba bakole enkuto, konka omuhanda okuruga Nankeji okuruga Kanungu paka wano